Yes, Fadi TV jimbaniriza kade kano mwasibiye mutya mwenna abagifollowinga nembepasa nemba gamba nti mwakola kyamanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kade bano bossi ba olutolo bwesirwa kugwa kati ani tera ni mama fina ngugambe ekikadde ku social media ondako olwali bakedde kubanga bapostinga ebifaada gibonna ani tera kasita olwawulidde mama fina yapostinze ngalaga ebina nemone nakola ki akedde kwefotola era kamera akedde gikwasa banne bwe bakola ku wali ku Sanyuka TV mu Next Media namufotola ebifaananyi ng'amufotola ku kinsuti okwakana nga yakoze ki nga naye abisharinze wabula ebya mafiina abasinga bagamba nti mafiina gwe ekinsuti kyo kyaggwako dda mu mwaka w'ena ka mafiina kaggwako dda mu 1900 ne bannange ebintu byakulumya aniteera nalongo wa SB4 Media aleese agage agamba mafiina mbu gadda nnyo mu 1900 agreement gano mukumulenda ebiseera mubakolera Uganda agreement ne bannange kugambe bali mu kwetwalaganya nze bano abakyala ate abakyala bagambye kwewalana bano tebagenda kumala kati kwewalana si bakumala kati banasina okupostinga obubina simanga nze asinga nebena eva ku musajja no SB4 Media mbu yaleeta obuzibu kubanga munnange beetwalaganya mpaka nakakati sina nemanyi byaggwa nadda kubanga mafiina ye postingidde agage ndozo galingira munnange girigwedde nga nantena atadde akoze ki yatadde ekinsuti kye naye mbu agamba mafiina mbu tebagasiimye nange gyebinaggwero nawulira naye nga ye enkolagana erabikanga eyasala ajjukira aniterazenga munnange yikengera amafiina njikira amafiina okuba lyakwata emmotoka nagiwa SB4 Media nagiwa brother SB4 Media aniteera okuva ne kondooza enkolagana yagenda yeesala mpola yikengera mafiina tayinza okuba nga munnange amukwatira mbintu bye yandibanga omusajja yafuuka wakugabana SB4 Media yandibanga yafuuka wakugabana binaggwerawa mune ebifaananyi byebyo aniteera agambe nange nninawo bayise baali bamugamba talina kabina ne munange se bagenza nkejja banyeri yabagamba omukyawa agenda mbufumbaako gabukozi naye kyamazima aniteera agenza akyuka aniteera bwati si we yali ku Bukedde TV ng'akyakola kayisanyo oba ne TV emirembe afuna bulungi emirembe gimala manyi wano omuntu oyinza okubeera ng'okolya naye nga tofuna bulungi mirembe wagenda okola akasente nkokafuna naye baaba nga tokyukamu wadde naye saa zino munnaye agenda akyuka ndowooza omulengera n'ekinsuti kyajja dda ekyamazima kyo akyukidde ddala aniteera bali mu kwetwalaganya na maama fiina ani anaasinga amagulapa ani asinga agamba mafiina bakoze kye bamugambye mafiina ekinsuti kyo kyayitako dda jayo batimu aniteera bo bagambye mafiina nti akole ki abijje kati anaasinga bintu bya computing ate abakyanga batandise computinga nsoba bonna balaga ku SB4 nti mafiina zitalaga SB4 nti munange nze asinga aniteera mugamba agoyo gayitako nti nze asinga binaggwera ebyabano kubanga birabika si byakuggwa kati beetwalaganya mukasirise naye nga nsonga yonna eva ku musajja mune ebyo abali e UK, Canada, Saudi Arabia, Uganda, Kampala, Saudi Arabia mu kibuga Riyadh mbeebaza mwabali Iraka Namubiru Joseph nali Iraka okutumiddeko Namubiru wala kubanga followinga Fadi TV comments ndaba mwenna mwongere okubanga mufollowinga updates nja kubanzi batuusaako mwongere okubanga mugyekomera kubagita Fadi TV jjukira waliyo ne Fadi UG News ate nno waliyo ne KBTV UG ezo zonna YouTube channel zange KBTV ne RTV Uganda nawo ziba reviews zikwatagana ku filimu za romantic iyo ndwawo kuteekayo video naye
ntera okuteekayo sometimes ninjala kuddamu kubanga mbateerayo zi reviews kubanga Aromatic ne firimu empya bagiyita ekyekango egenda kuba ya tabu nnyo. Firimu ya Aromatic empya mwaka 2025 customer care anatera kubanga akomekerezebwa n'ensonga agamba nti following KBTV ne KRTV Uganda ojja kubafuna reviews n'amawulire agatambulatambula mu nkambi ya Aromatic. Ensonga za amafiina agamba gwe Anitera tondabanga nze nkusinga eryange erigatte eriryo bano abakyala bannange. Abasinga agamba amafiina mbalekerawo mbukola ki okompitinga ne Anitera olw'ensonga nti amafiina mbu mukazi mukulu. Abasinga bagamba nti yandibadde takola ki bwe yandibadde tabeera mu bino. Gambye mulowooza abakyala bakula abakazi tebakula. Abakazi boli kaseera babagala kubayisanga abaana asajja basinga balimba bulimbirimbi. Ate abakazi bagala nnyo balimbalimba bagala nnyo mulimbalimba bobalimbalimba abasajja bonna nabo balimbalimba bulimbirimbi abakazi babanga abaana abato. Kwadamu bamanyi okwekaza ne bagamba nga nimbalimba nga basinga abakazi babanga baana. Muneebyo bagita faali TV binagulayo by'abaana ani asinga. Genda mu comment section oteekeyo wamagula baani asinga. Amafiina agamba nze asinga, Anitera agamba nze asinga, amagula baani asinga. Amafiina ye bamugobye ku social media bamugambye alekerawo mbokola ki alekerawo kwemulisa. Alekerawo kwemulisa bamugobye aba Anitera batimu Anitera bamugobye namugamba vaako oluwa 19 ekinsi tikyo kyayitako dda kya 19 ane mujoga social media endozi mujoga si amafiina mulimu kumuyisaamu gali mukazi watu naliko mukazi watu yemodolere kyamododde dda kinyakole kiki kinakayino beeringa mpumumpu Anitera asingaga yabeere mbulinga mpumumpu kugambye kiri ku social media manyi kyalisi yaleeta engombo kinyakole kiki Faali TV gye mbeera bulungi mwerabe.